akulira abavubuka mu NUP ate n'omuzokanyi Ssaabazokanya. Abadde omusigalo okweyanjula nga tuddabyogera tulabyo. Nimwongere engalo zamuzake. Your Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu, Leader of Opposition, Vice President Ssaabaloole Secretary General, abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aikataisha abagambe omusimba bweguti bwekugwa tugunyaalulya aliwo ne tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakungubazi bannange mwenna, mikwano gyange, ekinsembezaayo lwa nsonga titulina history ennene ne muganda wange Honorable Ssegirinya Muhammad. Bwe baba muntu asobodde kubeera mu bulamu bwa Ssegirinya naddala busembyeyo ebbanga eddene abadde enzaala ndisewanyana. Basibo ne banyabo, tetugenda kusonyiwa gavumenti eno paka. Bagenda ne bawaliriza nze ne Honorable Ssegirinya. Balooya baffe ne batulwanirira tusobole okufuna obwenkanya nga tuyita mu bbeero tujje twejanjabe tuweereze n'abantu baffe, kubanga ebiwandiiko ebiraga obulamu baffe bwali butambula byaliwo nga biraga nti tebuli bulungi. Naye gavumenti yabasibira mu ggwa n'egaana okutuwa akakalu paka bwe yakatuwanga eraba tuweddeyo okusingira ddala muganda wange Ssegirinya Muhammad. Ssegirinya Muhammad otusadde nnyo. Ssegirinya ondegedde omugugu omunene nnyo, kubanga ensonga ze batuwayiririzaako zikyali mu kooti. Tukyagenda maaso n'okwoza ne gavumenti eno. Naye nsaba pulezidenti wange nkugamba era nkulayirira nti tetulina musango gwonna gwe twazza era olunaku lugenda kutuuka amazima geerage mu nsi yonna ne mu bibadde. Maama wa Ssegirinya amaziga wagakaaba nga tuli mu kkomera. Mbadde njagala nnyo Honorable Ssegirinya adde mulamu ajje asobole okuweereza n'okuweereza abantu be tekisobose. Ebigambo bingi sijasobola bimalayo. Kitalo nnyo Honorable Ssegirinya. Kitalo ddala. Sabanga. Kozi nono mubaka. Neona mubaka ngenda mudi za akazindaalo. Asobole okutwala mu maaso omulimu. But I have this to say in a minute. President wange, nina ekigambo kye mpulidde ekyogerwa aba imaani ennafu. Tulaayi wa barakatu. Omukama mulungi era ekiseera kyonna. Mr. President, kitalo nnyo. All protocol observed. Bafoot soldier, people power, our power. Nze njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssegirinya, kubanga Ssegirinya obulamu bwabukozeseza okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Ate ng'era niwe yali nga yakavaamu okuwangula okufuuka member of parliament, teyalekera okulwanirira eddembe ly'abantu. Baamuleeta ekitalya olw'okwekalakaasa ng'akutte ekipande ekiriko free all political prisoners. Naye era we yajja mukomera yasigala ng'alina amaanyi ng'atuwa essuubi, ng'era musajja wa lwali. Kwegamba mukomera omuntu akukuba olwali bagamba abeera kukolera obusibe, kubanga akuyamba okutambuza obudde. Ssegirinya yali bw'atyo. Naye njagala kino ffenna Bannayuganda tukitwale nti Museveni yasse Ssegirinya. Ate ng'era ffenna tukimanyi nti ekizibu kya Uganda ye Museveni.
Bannayuganda twetaaga okulekeraawo okusaagasaaga mu buli nsonga. Twetaaga okutandika okunyiiga. Batukola ebintu ne tubitwala ng'ebyolusaago. Omwana n'afiira mu ddwaliro ne bavaayo ne bagamba nti emmese yamulidde. Abantu ne batandika okuseka obusesi. Ke kaseera tutandika okunyiiga. Kasita tutanyiige, abana abasajja bagenda tutekinga for granted. Ke kaseera tunyiige, tebagenda kubanga batutta nga tutunula butunuzi. Naffe ke kaseera tubeeko bye tukola. Ekitegeera kubanga teri muntu abeera ng'alina monopoly ku brutality. Tusobola gamba nti gwe wekaweka asobola okutta abantu. Naye kukuuma buntu bulamu tunaabukuma paka ddi. Twetaaga naffe tumenkemu. Twasalawo okubeera ab'emirembe, okukozesa emirembe okulwanirira eddembe lyaffe. Naye essaawa yonna yonna naffe tujja kumenka. Museveni lekeraawo okututtira abantu. Ssegirinya mwamukuba eddagala n'ajja mu kkooti n'abalaga ebiwundu by'empiso nga bamukubye eddagala. Kebeere system ya judiciary nayo etuliddemu olukwe. So bannayuganda tuli ku lwaffe, twetaaga twebereremu ensonga tuziteekemu amaanyi. Ssegirinya waavudde wamerukewo Bassegirinya basukka omutwalo. Kubanga Ssegirinya yakozesa ddoboozi lye okulwanirira bannayuganda. N'atakoma akozesa ddoboozi lye n'avaayo ku social media n'ajja ne ku ground n'akola omulimu. So bannayuganda tuve mu comfort zone kubanga Uganda tuli bubi nnyo. Ebyo bagamba nti baleeta otulo tugenda kusasulira bbeeyi yenkana etya. Abantu nga bafa temuli ddagala malwaliro, enguudo embi, abaana amasomero gonna mafu. Kwegamba system yonna nfu. So bannayuganda twebereremu keekana akaseera naffe tugambe nti kimala. People power, our power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Bannakawempe bannange mwenna. Kitalo nnyo bannyabo ne bassebo simanyi oba tunafuna MP afaanana Ssegirinya. Naye Katonda ayagala nnyo National Unity Platform. Tusaba Mukama Katonda atubeereremu. Nze natandika okulaba Ssegirinya bannyabo ne bassebo nga y'omu ku bakubi b'amasimu ku rediyo. Era ebiseera ebyo yakozesanga erinnya eddoboozi ly'ekyebando. Ng'aba n'essimu nga 6 nga tolina bw'alemererwa kufuna ku rediyo nga okuyisamu eddoboozi lye. Era wamalanga n'ogikwata nga bw'atokuba eno bwevaako ng'akuba endala. Essimu nga 6 nga ziri awo. Yalina ne ttiimu ye nga bakuba amasimu ku rediyo naye nga kibaluma nga tebasasulwa. Nga ddoboozi ly'ekyebando kitegeeza Ssegirinya y'omu ku bantu abadde batandika empola ng'akkiririza mu kutandika empola nga gy'alaga akola ki? Amaliriza Mr. Update ddoboozi lya Uganda yonna. Ssegirinya bwe tutandika olutabaalo lwatandika ekyaddondo. Y'omu ku bantu be navuba naye namusanga akyali kansala. Nemugamba nangamba nti tuyingire ekiwanjo ne tuyingire ekyaddondo. Nangamba nti njagala okukola ekintu kimu nyakulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne basisinkana nabaleka ku lubalaza. Okuva olwo teyaddamu kunsisinkana okumala emyezi ng'ena. Oluvannyuma yansisinkana nangamba nti chairman omanyi nti eggwanga lyafunye president. Nemugamba nti ekintu ekyo nange nakiraba dda. Okuva olwo twatambula ne Ssegirinya yalina abakulembeze bangi nnyo naye ng'omuntu gwakulembeza mu kamwa ke Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'ayanguya omulimu nga tutandise informal sector. Ssegirinya twali naye kubanga naye yali informal. Si ye musajja yali yasoma ennyo naye nga mumalirivu nnyo mu byakola. Era ne tukwatagana emitambuza informal sector n'omusajja oyo nga buli yakakubye Ssegirinya akatambuza. Bwe twatandika kukunga Ssegirinya n'abeera naffe. N'olwekyo Ssegirinya abadde mpagiruwaga mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform. Naye ng'ogyeko byonna mu department ya mobilization Ssegirinya abadde akola omulimu munene nnyo. Ebigambo byange tebijja kusukkaawo bannyabo ne bassebo. Tulina omulimu munene nnyo. Ssegirinya kyabadde tulina okikoppa naddala mmwe abasajja n'abakazi abato. Abadde musajja mugabi
abadde musajja mugumu nga bumutesa mugenda kala ku demonstration Segirinya tabweta makono omusangawo omwateesezza ekyo kyadde kikulu nnyo ate nga tatya abasajja abo nga batamala butereevu. Segirinya akoze ebintu bingi, alise eddwaliro mu Kawempe, alise ambulance, alise ebintu byakoze byotamuwa abantu bangi ebibalimi okukola ki okukola. Kale bannange Segirinya seba abe Kawempe mukulu Serunjogi mukadde wange weddembe nsaba Segirinya tumujjukirenga oba kisoboka tumukolemu tumufunire n'oluguudo tutume erinnya lye. Abadde munnabyabufuzi wanjawulo atasangika ate nga mugabi n'atambula nga ettayi yazisibanga yettika enkota z'amatooke. Bameka bwe mulaba nga bakola ebintu ebyo era obisanga mu ffe abaana ba ghetto. Segirinya abadde amanyi ghetto kyetegeeza kubanga ensi yaffe ki banyabo ne bassebo tujjukire ng'omusajja ono Segirinya bumula mirembe neneyo munsi gy'ogenze genda otandika okulwana olutalo naffe esaawa nabwe tukwegattako. Abantu abamu balowooza nti babatta bawangudde. Museveni alowooza nti ono amuwonye naye agenda kusitukira ate mu mbeera endala ajja mutambaala oba oli awa n'amukunyola emiggo n'akinyonyoka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. People power. Our power. Se mukama waffe